Well, message ya leero eri nti ente ziri ze mwalabye nnyingi ziriisibwa zitya, ozirabirira otya? Ono omusajja kyayogerako kituufu? Osobola okubeera n'ente 15 ku zero grazing. Kati ansa yiino kasooli omulaba okuva wano n'ogenda ndooza zino ziri kilometers nga 2 wootuukira waggulu eri n'obugazi buubuno obulaba. Kati kasooli y'emu ku ingredients z'oyinza okukozesa ennyo. Kasooli alinamu protein nnene. Nasooka kugonza principal food kyekisagazi kiri ekya Napier Pakchong ekirimu ekiriisa eky'amaanyi. Ekirungi ky'ekisagazi nti kyo kisimba omulundi gumu n'otema okumala emyaka 3, 4, 5 ate ne kikolera emmere nga nnungi ate nga nnyingi. Nkitema ne nkolamu silage. N'ono kasooli era season ewedde wano naakatemawo ekibira ne nsimbawo kasooli, namusimbawo mu December. Juzi ne tumukungula, kyova olaba ng'ono akyali muto kuba twakamuzzaamu. Sayiri eri mukulu eri gy'olengera, kuba eri gye twasimba ku Easter, waliwo we nabalaga nga tusimba ku Easter gye twamusimba. Kati omuntu yenna abadde yeebuuza nti omusajja ono asobola atya okuzikuumira ku zero grazing n'aziriisa? Gula ettaka lyo, tobba ttaka, gula ettaka lyo. Ettaka eggule toyinza kulizannyirako, olina okulikozesa. Bw'otandika okulikozesa tolikozesanga mu ngeri ya kuzannya, likozesereze ddala. Kati mu gino emyezi 4 nze ngenda kungulawo wano kasooli emirundi 2. Ono gwe nsembyeyo okusimba, twasala kusembera eno. Naye omulala wuuli eri omukulu era akuze, n'omulala wuuli awo we twasooka. Kana akatundu mwalimu bakyayisaawo emiti gye basala eri, ne tusooka ne tukaleka. Naye kati ekigendererwa kyange kwe kubalaga nti obumalirivu bulina kinene nnyo kye bukola mu kugusa emirimu gyaffe gye twagala okukola. Kati abantu ne babeeraawo nga baagala bintu bya speculation. Tenda ya gavumenti eyita muddi, eno diiru ekola etya? Ne bannaffe okulowooza nti sente ziri mu kulinnya nnyonyi kyokka. Ennyonyi nze njikiriza ogirinnya ng'okyali muto. Nze ennyonyi nagirinnya nina emyaka 24, ne ngenda ne mpangalira ku kyeyo emyaka 10. Naye ate era bwe nakomawo ne nkozesa obuvumu bwe nafuna nga ndi ku kyeyo ne mbukomyawo awaka. Kati bino ebimu ku bye mulaba bye by'omuntu ayise mu ttanuulu. Abantu abatayise mu ttanuulu baagala nnyo awagonvu. Era kati omuntu yeebuuza nti osobola otya okuliisa ente 15? I am assuring you, tunuulira kasooli ono, nkugamba nti nze nsobola okuliisa ente 400. Ekintu kino ekyokuliisa ente nnyingi ku zero grazing wano mu Central Region sinze nkisoose. Mukama waffe omulungi eyatugendako mu Lwana yalina ente nga nnungi nnyo. Naye mu Lwana yali asukkulumyemuuko nnyo waggulu nti ente yazirinyisa ennyonyi ne ziva e Germany ne zijja wano n'aleeta na bazungu okuzirabirira. Kati faamu yali sophisticated nnyo. Naye olwaleero omusajja ono kaakiika akulaga nti ne ku kibanja kyo osobola okusalako akatundu hafu ya eka oba eka n'ogisimbako ekisagazi kya Pakchong, n'otusalako akatundu akalala n'osimbako kasooli gw'oyinza okubamu maize bran oba gw'oyinza okukolamu silage. Naawe n'obeerayo n'ente ezo 4